faanana si Luganda omuvubuka buli omu gw'abadde alinamu essuubi nti oyo ye at least mwana wa Kafeero DNA zimusudde. DNA zimusudde musajja wattu yafaanana Kafeero nadda ne mukati naye ng'oli wakugamba awo oyo mutabani sokola be baafaanagana. Kafeero si yabiyimba mbu yakuteza olubbobbo n'ajja kulisimanya mbu era mwana ayinza okutega olubbobbo noge Katonda wange DNA zimusudde. Imagine abaana 25 abavuddeyo nga bagamba nze taata wange Job Paul Kafeero. That means abooluganda we babeeramu bangi ba mirundi actually banene bonna si ba Luganda na Luganda oba be basomyeko bonna ndowooza buli omu alina maama we. Kati just imagine baana 25 bonna buli omu alina maama we. That means be bakyala 25. Muganda wange ogenda okukomawo ng'abaana bana DNA selectinzemu abaana bana 4 1 2 3 4 basatu balenzi omu ye muwala asobodde okubeera ng'asimattuka. Abakuba emiranga ne bakuba emiranga, abakaaba ne bakaaba. So kulaba embeera nga bwe bati. Ebirowoozo bimba mu ddungu kati anzijukidde ebintu ebiwo kuba kati nange ndabirawo apononanga Licha kusinga zikusudde kiki? Licha kuzikusudde bali bakusoma. Mukama wange taata. Omukyala yakyagamba mulete wanayogere. Yandugadde. Ngagwe tebakusomye taata. tubambodde Bakubodde naye ng'ofaanana Kafeero. ate nkoleetemu.